Kati ntandise video. Munange lulibwa nakola video nebategeeza nembagamba nti waliwo ensonga ezigenda maaso mu Safe House. UN yakubira Mumpembe Yoseta wasira mutano waka nemugamba tugenda kujja okuchekinga ebifo mwe mukumira abantu mujja ko bujulizi. Museveni na ngate bali abantu bangi nnyo abali mu Balakisi abali mu Safe Houses nenyumba obuyumba ez'abantu obatulugunyiza abantu bune. Museveni nafuna panic renso ngati abana bangi abatulugunyiziddwa era bawambiddwa mostly abana bano Baganda. Abana bano babeera Baganda. Museveni akimanyi nti ayagala kukendeza ggwanga lya Baganda okubato bamala okunsi gye bayita Buganda baku planet Uganda. Kati Museveni kye yakoze ng'agamba ebitongole by'okwerinda mugende abantu bonna bwe mwayisa obi nga bali mu mbeera mbi mubatte era mubaziike oba mubadampinge. Nenzija ne mbagamba temwewuunya nga batandise okusula emirambo ku kkubo oba nga bagiyisize mass graves. Ne mbagamba temwekanga nga Museveni atandise okubeera mu panic okunoonya engeri gy'asindikamu mirambo gino okuba nga bagiziika. Kati akakodo kali bwe kati. Bwe yategedde ebintu nti UN egenda kujjekebere n'akola bw'ati. Baddira ne bakwata emirambo gino kuba jukira mbage bagenda settinga drama ew'abantu ku byayo gye bagenda okukola kye bagenda okuteeka emirambo egyo abantu balowooze mbu sime bagisima ejjuni bagireeta okusengula abantu ku mataka. No, it's not the truth. The truth is eno drama eri wakati wa bitongole byakwenda Museveni byataddewo n'abagamba ati mukole drama ono atya. Mbagaye bagenda kusettinga abantu ku byalo batandika okuzanya drama nti basimudde emirambo gyabwe bagisuula gye batamanyi. Abo bali basasuddwa dda ssente. Naye akakodyo kali bwe kati. Bagenda kuddira police kenyini ya Uganda. Bano olumala okusula emirambo bagisula LC manyi tebagisula kusula mulamba nga LC temanyi. Bagisula mbibanja by'abantu bamala gisula mbibanja by'abantu gobo otafayo kujja kebera ku kibanja kyo. Basobola okujja ne bakozesa ze thermonutrine ne baleta police nenoonyereza gwe nyinyi nanyini kibande bakwata ne bakusiba nti uta abantu. Ekyo kiba kiganyo bakozesa chairman ne bamala okusula emirambo egyo n'agitegeera ajja n'ategeeza public neeyita police. Kati police bwejjayo kyekola ekwata emirambo gino negamba tegenda kukola investigations n'egitwala mu ggwanika lyonna eryali Faro Hospital. Kati bwe twala emirambo gino kiba kitegeeza emirambo egyo gigenze buterevu muki mu mikono gya gavumenti gigenze muki mu ggwanika. Bwe gigenda mu ggwanika tewabawo more questions as to why bano abantu bavudde luddawa ani yabasse kubanga already police yebeeyina obuvunaanyizibwa. Kitegeeza emirambo gyasuliddwa empigi automatically kati giri 15 government y'Omumpembe Yoseri mutano wakalekeze egambe bejejjeko n'ebira egigenda okusuulibwa. Kati kino bakikola police bejje kime mirambo gino ngegitwala egambe egenda kukola more investigations which investigation teziriyo emirambo nga batandika okukola ki buli muntu ababuliddwako omuntu we ojja genda mu Faro Hospital tandika okunoonya omulambo go bagukuwe ne mu kugukuwa Faro Hospital wanabo omulambo gwo bagenda tekebo abasirikale ba SFC aba police bonna bambega nga bakuwa omulambo gwo tebakkiriza gutunulako bagukuwa nga guli sirudi ne bakusindikira ko n'abasirikale abagenda okumakinga sure nti omulambo temugukebera just basobola ku identify baga nti gwe gunokkiriza nti gwe gwo nete bakiza kicha agutuukako bakuwerekera ne gyogenda oguziika ababambega bagenda okuvenga omulambo gumaze okuyingira mu ttaka nga temukyasobola gujjayo abo ku buli Faro Hospital ewali mochare webali nkiddamu abo ku buli Faro Hospital ewali mochare webali ne buli wagenda ositeekebwa emirambo egyo nga zimaze okuva mu nimero gye bagenda ogisuula wagenda kuba abasirikale ba SFC nga bali mu ngoye za bulijjo namu bagenda kweyita nti basawo. Kati kino njagala ddiru ya mwefe Museveni mulekerawo okutta abantu. Eno tuli mu 21st century. Njagala omukyala gwe bayita Flavia Byekwanso oveeyo ojjoyerega ebigambo bitakwatagana ng'enviirizo zino eza penso zaawukana mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi zikuleeza ekyenyi ojjobulira ggwanga kasasiro wo. Njagala musajja wange Piano Enanga ya Lupacino ojjo otandika okukola statement enfu wepono bimyuka w'omwogezi w'amagye ne media center mujje mutandika okukola kasasiro nga mukola ebintu bino nze ddiru njiyemu omunnyo eyefudde mulekerawo okutta abaana ba Buganda mulekerawo okutta Bannayuganda chairman w'empigi obadde okimanyi. Kati njala tegeeza abantu b'emawokota mwenna n'abantu b'empigi omuntu yenna eyakubulako during campaign troll ya Robert Kyagulanyi Ssentamu even Robert Kyagulanyi Ssentamu tannajja mu kitundu ekyokuba mu campaign mugende munoonye wali America kyambadde ababuli abaana bamwe gye bateeka bw'aba babuze mugende mukwata omukyala gwe bayita Flavia Byekwanso omwogezi w'amagye kuba baŋŋambye nti gwe bawadde command area y'ekitundu ekyo era yali mu command ekwata okutulugunya n'okutta abaana oyo nayogerera amagye Flavia Byekwanso mu bitundu byonna by'empigi Gomba Mawokota. Flavia Byekwanso njagala ojje ku media otandika okwogera ebintu by'ekisiru nga gwoli mu command ekwata okutta n'okutulugunya Bannayuganda basangibwa
bitundu by'amakola nga n'empigi mwali njagala otandika okukola statement ezitakwatagana ng'empale za mukamaawo ojja otandika okukola statement ezo n'ow'amagye mujje mubikole kuba mwatandise dda mbadde muzifumba njagala ku media zonna ez'obukampala mba exposing kati ntandise bwenti mu kowera erimu poliisi amagye SFC iso semwai baatuuzizza TV radio stations ne baziwa tasks ez'okukola mu tasks zino ziri kuba baziwadde ssente poliisi yekubuulira wa wogenda okukavalinga amawulire era n'agenda okugafalinga baba bamutegedde dde ogenda okukola ki ogakavalinga nekibi yogenda okwogera mu radio zino mulimu NBS TV mulimu Bukedde TV mulimu BBS Telefina akabozi ku 2 ne radio ndala esingo obungi mu Kampala zonna ba journalist baaza basaka amawulire baba tuziza mu meeting nabo ekyoja mu miro nga balina okureportinga according to army's orders or police orders gibagenda okukavalinga amawulire gye bana basudde emirambo gino era kyenva mulaba gwebuuze lwaki emirambo gino lwasuddudwa empigi NBS BBS Telefina basoose okubanga already ne Bukedde bibadde ba coachings okuba bana abantu bali coach bulungi nnyo TV radio stations esingo bungi mu Kampala ziri mu diru eno ey'okubuzaabuza banna Uganda ekitta abantu ekigenda maaso n'okujja abantu mu seflas obakola ki oba droppinga kati njagala ki TV kyonna mu Buganda oba ki radio station kyonna kitandika okwogera ebintu bitakwatagana nga mwogera amawulire amafu nze maze exposinga mukolagana ne ISO semwai poliisi n'amagye okutandika okulipotinga amawulire amafu nga mugaa nti emirambo gino gyasimiddwa oba gina gye gyaggiddwa kubijja oba gye bagobye bantu ku mataka nga mugenda ku reportinga fake news bana abaana bagambye babajje mu Kasijjagirwa Masaka abalala babajje Kyengera abalala babajje Makinde mu barracks gye babattidde ne babaleeta basuulaawo lwakubanga omanyi nti omuntu teyeefiira abazze okusima emirambo gino oba okusima okuteeka emirambo gino entana zibaasimi ziringa z'abaana bato ng'ate abantu bakulu ndowooza oba kiki ekyaba oba mizimu gya Buganda gye gyabatinkudde obwongo ne basula emizimu ne basula emirambo egyo ne badduka simanyi na kumanya bembo mwagala okumanya amazima poliisi n'amagye ne bannamawulire mutuyambe mubikule ku mirambo egyo tuverifyinge mwalese ngumba z'abantu oba mwalese emirambo egiri fresh tu challenge me mwalese ngumba z'abantu oba mwalese emirambo egiri fresh kyenjagala mu challenge public mwalese ngumba z'abantu oba mwalese emirambo egiri fresh kyenjagala mu verifyinge eri abantu naye nga wona mugenda TV zino zemba mejede NBS TV Bukedde TV BBS Telefina akabozi ku radio stations endala zonna abasasi bazo abasaka amawulire basasuddwa sente era bababulira nti mugende mu kitundu gundi gye mugenda okavaling emirambo nga sina simbula genda mu kowera erimu waliwo mu kitundu ekya eastern part of Uganda tebampadde location drawing ya tempadde location waliwo iso semwai batika abaana mu basi namba bonna nga abaana abali baana banda ya Nakalama ne bavuga okujja mu safe house gye babakungaanya basejjulamu abantu wakati w'enkaaga mu bana ku nkaaga mu bataano basi eno bateekamu abaana ne bajjuzaamu basi ne bagivuga ne bagitwala mu Eastern naye nga agivuga musajja Munyarwanda n'abasajja ba SFC babiri nga bali mu basi nga order bamuwadde nti bwatuuka owali olukonko olw'amaanyi basuleyo basi eno sajja bavuga basi okujijja gye bagijja nga bataddemu abaana bonna bawambe ne bagitwala mu eastern part of Uganda omusajja n'akwata basi n'agikuba ekigo bw'agikuba ekigo mwenna abantu abali mu eastern that is Busoga region information embadde mugimanyi mugisirikidde nze nafunyeko just info kubategeeza basi bwe mala okuvaayo n'egwa neyeerungudugula ennyuma y'ekigo neyingira ekiwonko n'egwa abatuuze nga bamanyi nti ku kkubo kubeerako abantu abawulira nti emmotoka egudde badduka okujja okulaba ki ekiguddewo obudde bwali bwakawungeezi ne batuukawo okutaasa abantu bagenda okuwulira abantu bataasa nga bakaba mu Luganda bonna nga olulimi boogera Luganda waayitawo akaseera mpawe kaaga bazze okutaasa amagye gye gaafuutuka ne galyoka gakuba amasi ne basooka baga muvuba nti musobola kuyamba muvuba nti fe tugenda kyekolerako abantu mwaleezi empaka asajja ne bakuba amasasi mu bbanga ne bagoba abantu ne badduka ne bagenda naye mu distance ya yadi ng'ebikumi mu distance ya kilomita ng'emu after bagenda okuwulira amasasi agafukumuka amayitirivu kitegeeza nti abaana bonna bali mu bbaasi eyo n'abasirikale abaalimu be baali batumye okukola omulimu guno babamaliriza omuntu yenna nga oli mu Busoga region nga wafuna information eno ogisirikira notagyogera nga mukimanyi nti bbaasi bagiteekawo bane babatta kiba kitegeeza nammwe muli babi nnyo eyo nayo information ngibawadde ngenze
kati eno njagala information njiba buli mna Uganda yenna ng'oyina ettaka deneko nengo bade tolirambula mbadde nkusaba after to 3 to 4 days oyite ku ttaka lyo likebere banditandika okuzikamu emirambo gino nga temutegedde then after ne bajja ne baba huntinga okubasibako emirambo nti mwatta abantu so buli muntu yena ayina ettaka eddene mu Buganda basobola okujjako ne bazibakako emirambo gino oluvannyuma ne bajja bakwata nti wasse abantu bannamawulire bagambye bali mu kintu kino era tebabalimbirako ddala poliisi tegigiza nejja negambwe enoonyereza ku bantu abasuuliddwa empigi aba baana ba people power baana banda Uganda abasupporting Robert Kyagulanyi Sentamu abasuuliddwawo nga ba poliisi eyina kati balina ne store erimu embugo erimu n'amasanda bakolagana SFC okukwata abaana abo basiba mu mbugo zino n'essanda okubasuula okubaloosa nti abaana baki baana gye babasemodde poliisi egula embugo era kati embugo za bbeeyi nnyo wetwogera essaawa zino ziri katale bazigula bagula embugo balina amasanda g'engoye zino bwe bawulira mbu simanyi bano basiraamu bano si basiraamu embogo bazigula ku bbeeyi ya waggulu okukola emirimu gino mwe bagenda okuzika abantu maluso tobamu munnamawulire n'omu balimbako nga bakola statement kyesaagala ye munnamagye owa poliisi oba media center ya Uganda egenda okuva etandika okubuzaabuza abantu ku mirambo egisuulibwa gino emirambo gibadde mu safe house nga nibaga nti bakatta abaana 500 Museveni anoonya wasula emirambo gino tagiraba naye mbaga gino mwawuliddeko 15 waliwo abimu mukago gufulumye Nalufeenya baŋŋambyeko nti kati efuuse butcher eno gye bajja bode organs bamazizi basalamu ne baleka basindika abantu bano babatwale babasule gye bagenda basula bakita dispose the cockroaches bate bagamba so olwali bagambe 26 gifulumye Nalufeenya ne gigenda mu drones bagenda zitwalo giziika oboji kasuka so bwe muddamu ne musanga emirambo gyonna mu kitundu ekirala kyonna ne mulaba Katemba yena kubukedde BBS telefayina musimanyi wowe batugobye ku ttaka n'amalalo gaffe bagasimudde sime biki agamalaalo bennyini ge baga basemudde abannakatemba bwe basasudde bwe bagenda okubanga bwe basimye ebinnya ebyo oba binyanga 20 ku 10 ku 15 babalowooze senti basimudde abafuba bwe babajjawo babatwala babasula mu bitundu ebira mumpulidde bulungi wookirabako ku TV wonna wokiwulira ku radio station wonna nga poliisi ekyogerako media center ekyogerako amagye gakyogerako mu mayiba kavalinga apo genocide eri mu Buganda egenda maaso mumpulidde bulungi awo sigenda kulwawo bannamawulire bategedde era musuubire emirambo mingi nnyo egigenda osusuulibwa mu bitundu ebyenjawulo eby'e Uganda gamba nga mu bitoogo mu mazzi era nga bagenda okikola nga LC1 ne poliisi bamanyi kiki bagenda okukola era bakiyamani LC1 babeera bategeezeddwa nga n'ebyokugira babimanyi mudde mwetegeeze kiyamani w'ekyalo wa MPG ebigabo byayogedde nga tebikwataka mu banga mbagambye drone yange yaŋŋambye ono yamaze kokinga ebigabo byagenda okwogera n'abantu abamu ebigabo bibadde beboogera tebikwatagana mukitegedde nti eno fresh information gye babawa babeera coached bulungi nnyo nga bamaze okwogera ebigambo bino okujja mu public okutandika okukola kati ne weewuunya abantu abakulu mumanyi obulombolombo n'ennono obw'emirambo Chairman bakulimbisa ojja olimbisa eggwanga mu bintu bitategereka naye ng'okimanyi bulungi nnyo wadde ofunye information nga bagenda osula emirambo gino poliisi nejja n'emmotoka naye tamala kuletadde embwa ewunyiriza emirambo gino gyavudde kubanga tulina sniffer dogs emirimu gyazo gwe kuleeta abantu kwe kuleeta embwa eyo neewunyiriza abantu abaleese emirambo gino baayise ludda bazze batya temwakikoze mulese bulesi kabanga lyammwe kuteekako mirambo gitwala mu Mpigi Referral Hospital n'ebitundu ebirala ate bananyini bagenda gitegeera batya si kino ekitubuzaabuza ngenze maaso mbagambye ekya security agencies zonna zigenda kuba zitasingiddwa okuba nti zimonitalinga abantu abaweereddwa emirambo gyabwe obutaji bagenda kuba monitalinga okuva bakuwadde omulambo gy'ogutuusiza ne gy'ogenda oguziika nga tebagubikuddeeko kubanga tebaagala kumanya bantu bano baafudde biki mbagambye bama basala babajjamu ebitundu eby'omubiri ne babitunda ekyo mwakitegedde bulungi era mukitegedde nti gavumenti etegesa abantu bangi bagenda okuzannya Katemba bwe bagenda okuzannya simanyi batugobye ku ttaka basenguddeko amalalo gaffe simanyi ffe ate emirambo gyaffe tetugiraba gino bagenda bizannya naye poliisi egenda kibaamu ng'ekola organized crime okuba nti ekavalinga ebintu bino byonna poliisi n'amagye bali mu nsonga zino ngenze mu maaso nammwe bennyini bannabyabufuzi abali mu NOP mwegendereze nnyo abalina amataka ge mwaleka gye mwagaleka mukitegere bulungi nnyo nti bayinza obbakola kodyo keekamu ne baziikayo emirambo gino ne bafunirako bakwata olw'ensonga nti bano abasajja bali mu panic etabangawo ne baziika emirambo bibanja byammwe mukitegeere ng'obudde bukyali musindikeyo abantu abasobola okunoonyereza oba okukumba ettaka lyammwe ng'obudde bukyali nakino kigenda eri balooya bonna aba NOP balooya bwenna aba NOP mwaite oli ku musango gwa NOP ba eno message njagala egende ewo 1 baŋŋambye drone eŋŋambye gamba balooya ba NOP bonna bali ku musango oli bwabanga mufumbo
anyweze obufumbo bwe. Oli bwanga si mufumbo anywere ku bwasingo bwe. Museveni ategese abantu abagenda obamaliriza bifunga n'omusango temunnaguwulira. Whereby bategese abawala ebijujulu oba abasajja abasobola okwana okubatuusaako obulabe within this period. Basobola okufulira omukazi n'akuseducinga nakwana gwe nolowooza nti owasizza omukazi kuba owasizza mbega wa Museveni agenda okumaliriza. Osobola okuba omukazi ng'oli singa lwakusindikira omusajja ng'alina ssente empya n'enkadde n'akulaga buli kimu naawe n'akumaliriza ng'obudde bukyali. So drone eŋŋambye tegeeza balooya ba Nopu mwenna bali ku musango gwa Nopu mwegendereza ekyokununa amabere mukiveeko n'ebyebiwojjolo mubiveeko mpaka further notice omusango guwedde kubanga basindisa batamanya ngamba bangi mu field nga bw'oba oli waakulya mmere giri mu maka g'obadde ogirya bw'oba onywa caayi munywe mu maka g'omunywa bw'obanga olina omukyala beera ku mukazi wo mpaka ng'ebintu biwedde otherwise bw'onoomanga nodde eno nodde eri abasajja bali mu yinjala ettime bali mu panic basobola okumaliramu bo ne bagenda nga nabo bakututte so balooya mwenna please mbaga bw'obanga oli single stay single bw'oba oli married sigala ne mukazi wo caayi munywe waka tosogendagenda ku mikolo tozunga mbusibulwa ku mukolo omukolo ojja ggulya nawe ojja kumaliriza gukulidde mumpulidde bulungi so mwenna balooya ba Nuupu baŋŋambye bategeeze bw'oba oli singo sigala ng'oli singo bw'oba oli married sigala ku mukazi wo essaawa zo z'otambulira zimonitaringe bulungi mugende mukebere ku mayumba gammwe oba ku bibanja bwe mubaleka mu kyalo basobola okuteekayo ebimenke byabwe ne babiteekayo ne babiteeka mu gundi ezo so mukitegere bulungi ngenze mu maaso mbabuulire wano. Okay. Emirambo 26 gye mbagambye egivudde e Nalufenyo olwaleero gyo gifulumiziddwa emirambo 26 gifulumiziddwa kati wano ngenze ku nsonga eno nakoze video ya jo nga ndi mukawufu ng'omususa nja kusooka okwetondera public munansonyiwa nabadde mukambwe nnyo olw'ensonga kinkakatako kubanga bwe ndaba bannayuganda bafa mu nfa ey'ettogge tekisobola kumpulikira bulungi niyo lw'okuba nti ntwala obuvunaanyizibwa okuba nti nkola research n'okufuna amawulire gano gabaleetera si kyangu nange ndi muntu ng'omuntu so munansonyiwa okuba nti nabadde mukambwe nnyo ne nange nina embeera z'obuntu baga bayita ak'obuntu nyiiga era nadde munyiivu nnyo olw'okuba nti bannayuganda naddala abasangibwa mu kitundu kya Buganda abamemba ba paliamenti abalina amaanyi ag'ekiganda tebafuddeeyo ng'abaana bannambe bamalibwawo olukiiko lw'Emmengo terufuddeeyo nga bazzukulu ba Buganda bamalibwawo bajjajjaffe ab'ebika tebafuddeeyo ng'abaana ba Buganda bamalibwawo Katikkiro wa Buganda oba Katikkiro eyita wa Buganda Charles Peter Mayiga tafuddeeyo kulaba nti alwanirira abaana ba Buganda be bamukwasa nga tafuddeeyo n'Obwakabaka obukulembera abalangira n'abambejja nga nabo balagira babeesuludde gwa naggamba teri ayogera nange mu nsaasira baddayogera ebbanga lyonna ng'agezaako nnyo okuzza embeera Obuganda bubenga bulunako obutuuka okuba nange entuuka n'ennemererwanga ebintu binsobedde ani agenda okwogerera Obuganda ani agenda okutaasa Obuganda nakino nno n'ensooka mbibaga njala kunsonyi obulumi nolakozeseza gyo lwadde lukawufu nnyo kubanga nina feelings ng'omuntu okulaba nti institution ennamba oba Obwakabaka obulamba gavumenti tesobola kuvaayo kwetongola kukuwa statement ekola ki statement esoboka n'eyo video gye mulabye Charles Peter Mayiga gy'akoze olwalo it's an old video gye basazemu obusazi akantu ako ne bakapostinga bwe mba mwagala okubategeeza ekituufu omwami oyo wabanga ddala tawagira Museveni n'ebikolwa bye nga abyewakana aveeyo akole ekituyita press conference mu Bulange Mmengo mu ofiisi ye akondeeminga ebikolwa ebyokutta abantu ayogere ne ku current situation n'abaana amannya gennyini g'abaana be basse ne bakubye emiggo n'emirambo eyo video nkadde nnyo gye yayogedde njagala ye bwabanga yeegaana ebikolwa bya sitaani bwaweereza aveeyo ayite press conference mu Bulange Mmengo ayogere ku mannya g'abaana sofaga kafuluma public ababasse emirambo egyasuuliddwa empigi nga si miziikule buziikuzi oba gyakoleddwako transfer ayogere ku mbeera egenda maaso ya safe house n'okutulugunya bannayuganda awo tujja tegeera nti yakoze video n'ayogerako eri Obuganda eyo video ngimanyi yabadde enkadde tebabalya ssente kubanga gavumenti ebikola okuyamba gavumenti okubeera mu buyinza n'okugiteekako okugiteeka mu buyinza okubanga esigalawo obutayo na linnya lyayo kyenjagala yensonga lwaki nabagambye nti nze kennyini nze nakoze video eyo nga ntegeera bulungi olwokuba nti nina feelings ng'omuntu Obwakabaka busirise buli omu asirise naye abaana bali mu kukola ki abaana bali mu kuttibwa bwe twogera embaga nti emirambo 26 giri gyadde 15 bakyasuula mpaka nga badispose n'ebirambo 500 ate nga n'abalala bakyapooca n'ebiwundu so yensonga lwaki navuddeyo n'embeera mukawufu nnyo ng'omususa so nsaba okubeetondera mwenna abataawulidde lulimi lwange lutuufu lwentera okukozesa nti ndabadde n'obulumi mu mutima obw'enjawulo kubanga nange ndi muzadde namwe muli bazadde ate ensi yange nga Uganda ensi yange Uganda ennuma eno si ye Uganda gye twagala
tuli abakulembeze bangi mu Uganda okuva Sir Edward Muteesa bamukwasa eggwanga lya Uganda n'omugenzi Milton Obote. Eno si Uganda gye baatukwasa. Eno si Uganda gye twagala. Uganda gye twagala nga omuntu asobola okweyogerera ensonga zinatambula n'agenda. Uganda gye twagala ng'omuntu asobola okulya akawogo kwe n'enkya n'akira n'alya akawuzike nga tewali muntu amukubye ku mukono. Ye Uganda gye twagala. Uganda erimu okuwamba, okutta n'okutulugunya abantu tegenda kukkirizibwa mu Uganda. Ekyo kibi nnyo. Y'ensonga lwaki njogera. Nandibadde nasirika dda ne nina obulumi ku mutima ng'omuntu. Bino ebintu birina okukoma. Eno si ye Uganda abazungu gye baatulekera. Eno si ye Uganda bajjajjaffe gye baalwanira. Nedda kino kintu kirala nnyo. Tubadde abakulembeze abampa babadde abazibu ennyo naye tebabadde batuuse ku ssali ya musajja ono. Nedda kino kiswaza. Mwekube emitima okutta abantu tekina kikigenda bayamba. Gwe okuba nti eggwanga erimu tulyagala naye ng'eggwanga eryakulwanira okuva mu 86 okuva mu 86 paka mu 86 naye ng'olitulugunya olitta kiba tekikola makulu. Okubanga bannayuganda bakubiridde okuwera omusolo n'okuba nti babonyeza bonyeza batwalako amataka ate n'obulamu obutwala kiba tekikkirizibwa mu mateeka era kiba kya nsonyi nnyo. Kiba okuba nti tulina byakukola ebyakukola tulina n'eggwanga tulyagala. Olw'okuba nti nze Lumbuye naye ng'ayogera kati yekomeko ali tekinzijjako kwagala Obadia Semakula, tezinza kwagala Cecilia Ogwaro, tekinzijjako kwagala Pastor Andrew Muwanguzi, tekinzijjako kwagala Swengeri newankubadde nti tutwogera olulimi lwatuva mu bitundu bya njawulo. Kubanga we are all brothers and sisters. We are black, we are allocated in the one country, in the same country that is Uganda. So although I'm Uganda, I care about the other parts of the country and the other tribes. Yensonga lwaki nze mu administration gye tabeera mwana mu ggwanga mwendi. Sayawula mawanga. In fact, mu service gye nakola nayagalanga nnyo abantu ab'amawanga amala batali Baganda. Nga I serve them okuba feelingisa nti bali comfortable mu society. Era nga abantu bambuuza lwaki ofevalinga nnyo abantu abatali baki abantu nimbagamba no bana abantu batwekengera naye nino ba feeling no ba comfort ne bategeeza nti tuli ffenna era kye mbadde nkola. Nze nina feelings ey'abantu abatali Baganda nga mbaagala nnyo no bateeka mu society babeere comfortable. Era Baganda kye batandikira ku ensonga lwaki twafuuka Obuganda era ensonga lwaki abantu babayengala mu Buganda bangi nnyo. Naye kino ekintu Museveni kyakola eky'okugenda against eggwanga erimu oddisaanyaawo. Museveni tekirina kikigenda kuyamba. Abaganda bangi baaliwo, Abasoga baaliwo, Abanyoro baaliwo, abantu mu North baaliwo, abantu mu West baaliwo, Abasoga baaliwo. Uganda wagisanga eri intact. Nekwo okujja ng'olina personal interest eza divide and rule n'okutta abantu tekirina kikigenda kuyamba. Tuli bantu anawo oli muntu. Weekubeko mu kifuba ogamba lwaki otta abantu mpulira obulumi nze saagala kulaba ku muntu attibwa. Omuntu yenna alina instincts ezitta. Oba toli human being. Olaba nze n'okumanya nti gundi muloga agenda n'agula eddagala ly'okuloga oba alina amayembe ayagala kufuna ssente ne woosula nsengukawo. Nze ne banga nti oyo mugagga gundi alina amayembe ne bompadde omulimu enkyankera kuzungu kuzingako byange ne ŋŋenda kubanga saagala kujja kintu kya muntu Katonda kye yateeka ku nsi kuno nga kissa n'enkitta. Siina buyinza. Njagala kigende kirwale kife byakyo nga siina mukono. Lwaki ngenda okusaba mu kkanisa nga nassa omuntu? Janet oyina abaana ne lwaki waligira abantu baana babatte? Museveni oyina abaana lwaki olagira abaana babo babatte? Muwana gwe ayine ekkanisa gy'agamba mu praise the Lord Mukama yeebazibwe. Naye nga muli mu kutta abaana b'abantu naye n'agenda n'agamba Mukama yeebazibwe. Kiki kino ekiri mu nsi? Museveni bakulayiza ku Bible ne ku Luhani n'ogikuwa n'ogiteeka mu maaso n'ogamba nti mu linnya lya Katonda ayira fuga Uganda naye ng'olayira kutta bantu. Kayinda otafiire. Kino sali musale, what went wrong? What went wrong in Uganda? This is not the Uganda we wanted to be in. This massive killing, the genocide must stop. No one has a right to kill any human being. We are all equal. There is no need to differentiate from other people, from other tribes, that these are superior, these are not superior. Why? Why do you kill people? For what use? We're meant to be together. Right now, kabaka wa Bunyoro ali mu stage. Kabaka wa Buganda ali mu stage. Chiche mufunamu, chiche baba tuma. Chiche ba Museveni njera kubuuza. Botta abantu oyongera kuwangala oba oyongera kasinga family yo. Muhoozi Kanyerugaba
You were a young man of 43. Who bewitched you to the extent you ordered the assassination of Baganda? Does that orders give you more life than others? Or you put more curse on your kids, on your grandies? Each order you pass that kill, assassinate, it doesn't add you life. Okujjako okutobusi njala kubuuza Museveni kiki kino kimulimu. Njala kubuuza Chief Justice biki bimulimu bino. Njala kubuuza Speaker Rebecca Kadaga n'ensi gye tulimu ki. Njala kubuuza basajja ba era bambala t-shirt emyufu ne mudda ne mu blogging. Ensi gye tulimu ki. Singa kyaliwo ekiti abazungu bandibadde batumalawo mu Uganda kuba bali beetaaga Uganda okusinga ffe tugyetaaga. Abazungu bandibadde batumalawo dda nga Uganda bagitwala ne bagamba no bana batuka tubateekera obutuuze beefuge. Okutta omuntu ekina kye kikwongerako okuggyako okasinga famire yo. Muhoozi oli myaka 3 oli myaka 42. Obumanda Uganda bota tebana kye bakwongerako okuggyako okasinga famire n'abaana bo. N'okuba kati mwetadde mu bulabo obw'ekika ekyawaggulu. Museveni at your age olina abaana olina abazzukulu bondo batadde mu the same bracket. Odidde amagi gonna nga kutto gatadde mu kisero kye kimu. Abaana abo tebalina kye bamanyi. Abazzukulu bo tekuli yawadde order yakutta. Kabere Natasha Kabera tekuli yali yawadde order yakutta. Naye maama waabwe taata waabwe muganda bawa orders okutta. That means abaana babagenda kubeerako ne custody. Babagenda kubeera custody. Whereby nti n'aba bagenda banoonya after your regime bagenda battira bwereere. Ninga si kitonde yagadde ekyo. Tekinsanyusa ajja kunoonya muzugu mwana wa Natasha mutta. Tekinsanyusa kubanga talina byamanyi bino. Tekinsanyusa agenda kunoonya mwana wa Lobogu mutta kubanga is innocent. Tekigenda kunsanyusa kunoonya mwana Muhoozi mutta kubanga ali innocent. Olwokuba Muhoozi yawange biragiro by'okutta. Tekigenda kunsanyusa kunoonya mwana wa Salimu Sale oba muzuku wa Salimu Sale mutta. For what use? Because I'm paying back. Why? NNC tekungulwa tuyita kubuyisako wayagivira tuli mukabuka. Salimu Sale bogagga byolina bagenda kuzika mu nnya ku mukaaga. Museveni bagenda kuzika nnya ku mukaaga. Toyina muntu agenda kuzika na akedi oba na BM dda bagenda bazika mu. Waki mukasinga generation y'abaana bammwe? Waki mutuletera emitima okulowooza n'abaana bammwe bazzukulu bamwe balina okufa? Waki musikiriza nnyo abantu bateeka mu bulaketi eyo? Buli muntu yenna kati akasinga Uganda efuuse butya kutta busi. Why? How did we end there? Parliament today they just think about their themselves. Abaana ba Uganda bali mu kufa. Millions and millions. For them, they are just there. Tuongeza sente, tuongeza term limit, simetukola. You need to care about others. We are in this community because we care about each other. Neze sijja kunoonya mwana muzzukulu wa Salimu Sale mutta kuba Salimu Sale ya ordaringa abantu babatte. Sijja kunoonya mwana Natasha mutte kubanga jjajjawo yalagira batte abaana ba Buganda. Lwaki temusubira ne mutuulako ne mutula mu ngeri bitukola bisaana? Lwaki temulekera okutta abantu? Mwesinga ensita gye mutamu abantu muzungu gye yattamu abasinga Uganda temwandigisanzeewo. Temwandigisanzeewo, that's the fact. Why do you have to kill Ugandans to that extent? Gwa SFC bakuwadde ogenda onoonyezaako omuntu ottazaake wakigwa omuzaala. Mugenzi omwana musanze mwagala mujja lubaga mutti lwaki? If you fear to be exposed, why do you kill people? Stop killing people. Nobody is going to expose you. Nobody is going to investigate. But you keep on killing people. People need to investigate what is taking place. So to avoid such circumstances, stop assassinating people. Nobody is going to investigate. Nobody is going to expose you. The generation y'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe mubatadde mu category banda Uganda bagenda banoonya. Why? Mukolerera kyolwo. Patience oyina ekkanisa noga praise the Lord mukama yebazibwe. Janet oyina watoto church ziri mu Uganda wonna. Muteekamu emiti emitono muga praise the God mukama yebazibwe naye nga you preach vice versa. Kwaki?
You have a Bible, no jano sa Bible nengo genda kutta bantu. Museveni the same. Muhozi the same. Nemugenda mu kanisa lebatiza abana bamwe. Kare kayihura kare ichezi. You've been participating in the murdering of Ugandans, but you are there. You go to Sunday every day in church and you pray. Bana abantu bavuga bino bagenda mu church bayina n'abaana. Novo ku mulimu musika na kubisa kulire ko will be back my husband. I'm so tired. But tired over kolachi kutta. Nena awo ina abaana okutiri mocho chusa chanu nenga liwe batacha sobola zichusa tata bwa wasimwa muse. Olese mmere olese ko kabana obali abana b'omuntu bali ali mukomera bali mukumutta. Nego bali mukulya. Kikyosiga. Chichosiga. Chiche musiga.